bakubi bannafu aba St. Lawrence University ku mupiira ogw'oluzanyo olw'akamalirizo ba finals ezasobola okuba ziteekebwa ku kisaawe kiri ekya Muteesatu Memorial Stadium ewankulukuku. Bannafe aba St. Lawrence University mu final yaabwe ey'okusatu mu byafaayo mu mpaka za University League bakubiddwa aba Uganda Martyrs University goals abadde 3 ku bwereere. Calvin Peter Emayu y'omu ku bazannyi abaatebedde Uganda Martyrs University. Crispus Seruwunge y'omu ku abo, ate Gihu Obedi naye yasobodde nayo y'omu ku bazannyi abaatebedde ttiimu ya Uganda Martyrs University. Bwetyo Uganda Martyrs University n'ekuba St. Lawrence ku luzannya olw'akamalirizo. Tetumanyi kiri ku St. Lawrence. Oh sure. Tetumanyi kiri ku St. Lawrence bakubiddwa ku final ey'okusatu. Bwetyo Uganda Martyrs newangula ekikopo ekyo mu butongole ekya edition oba season 2024-2025 mu nteekateeka eyo yennyini ddala. Kale okweyongera mu maaso okutunuulira amawulire gasobola okuba mu ggwanga gatambula okwetooloola ensi yonna, leagues ez'enjawulo